So boshito bachiri tiagas yo bengera wali banange byolengera ebyo sibire oyo tiagas ebyo sibire tiagas embera boto butambula embera boto bwere boto embera bwere ali live embera boto bwere tuganedwa okubanga tuina tweyongera okusula ne Robert Kyagulanyi Center mu kakati emoloka ya Robert Kyagulanyi Center mu ebadde ewese tunonye otuyinza okusula walala so bagikiise police ngabo giraba egikiise etandise okubanga kuba tear gas batandise okutukuba mu tear gas wali wona walabe badde tear gas so emoloka wali ngoda mu kibuga bakisewo moloka kankulagawo katono nnyo kankulagawo katono nnyo nti awo bakisewo emoloka ya tear gas ngabo giraba kibuga mbale wotuli so na wana wonyine wotulina okuwetera nawo owalaba bali mu kukiikawo moloka nawo bali mu kukiikawo moloka za police okulaba nti tebatukiriza kuba nga tweyongerayo president tuli nayo wano sama Uganda omukulembeze ndi nayo wano simanyi eno hotel chichi region block oh sorry mbade silabe bulungi court ngamba hotel not court eri court regional block oh okay all right tuli imbale embera bwetyo bwekyali embera bwetyo bwekyatambula mpola nga tugezako okulaba kigenda kugwera ludawa tuli ku region block oba tusebeddwa oba tusebedde tetumanyi kikiddako tetumanyi kikigenda kuddako nti ekkubo lyonna buli wotunula buli side ekkubo balizibye tuli n'omukulembeze naye nga tukyasibiddwa nti bali mu kwongera bongezi kuyiwa basirikale tuli wano mu kibuga Mbale wotubadde tuli supposed okuba nga tusula ekiro ekyaleero naye ndaba police bali mugiyiwa kumukumu police bagiyiwa kumukumu hote tuwadde tulina okusula wagaddwa oli ku Mable Media oli ne Sama Uganda nze nkuwa ebyokya nze nkuwa ebyakabisa bashiro bwekitambula Mable Media kwoli kakati embera boto bwere basebo ne banyabo embera boto bwekyatambula tuli mu kibuga Mbale eryo lyekubo lyolaba president wabadde aina okubanga sula presidential candidate Robert Kyagulanyi Center mu lyolaba erigaddwa nti nga bwende mu kutegeeza nti bongera bongezi kuyiwa basirikale so boshito bwekiri ekkubo lyonna baligadde emoloka y'omukulembeze nayo eri mundaawo nayo bagigaliddeyo so president wali wenva banange mbalaga side zonna njagala tusigale nga tuli bakakamu mbalaga side zonna ne mbalaga president wali ne mbalaga wagenda okubeera kyekiriwo mbasaba mukwatagane muntu kigo mulifuna abawa amawulire nga Sama Uganda oba Mable Media mbasaba musigale nga muli bakakamu so boshito bwekitambula ekkubo lyonna ligaddwa Mbale yenna agaddwa bwolaba lino ekkubo lyetufulumiddemu liringira Mbale eryo ligaddwa nalino liyingira Mbale ligaddwa nali liyingira Mbale ligaddwa nalino liyingira Mbale ligaddwa Mable Media koli ne Sama Uganda nga nkulaga embeera nga bwetambula mu kibuga Mbale wetuli supposed okuba nga tusula olunaku olwaleero kyenakategeerako tugaaniddwa okubanga tulina okusula wano nga oba baagala kutukola mbeera eri gye batukolamu luli ne tusula wabwe tusimanyi since morning sinalya bane mwalendese sagala kutukira mu struggle nga sinagenda mu Uganda mpya boshito bwekiri emoloka y'omukulembeze eyo gyolengerawo emoloka y'omukulembeze oba presidential candidate boshito bwekiri gwe ali ku Mable Media boshito bwekiri embeera bwete bwere fena tupakinze wano tulabe ate kyekiyinza okuddako Mable Media kwoli ne Sama Uganda okuba nga nkuwa embeera nga bwetambula boshito bwekiri tuli Mbale tuli mu kibuga Mbale otusinzira okuba nga tukuweereza live mu nsi yonna gy'olimu oba gy'osinzira okuba nga olimu boshito bwekitambula boshito bwekiri still Sama Uganda ku Mable Media okuba nga nkuweereza ensonga nga bwe zirimu okuba nga zitambula tuli Mbale wetusibiddwa tuganiddwa okuba nga tutuuka wali tulina okuba nga tweba ku lunaku olwaleero nti bw'otunulawo poliisi nnyingi so tetumanyi ekigendererwa ki tetumanyi
kikigenda mu maaso tetumanyi ki kye baagala kati simanyi naye nga ngenda kubeerawo nga nkuwa updates oba nga nkuwa information ku buli kigenda mu maaso wendi okuba nga nkuwa information ku buli ki ekigenda mu maaso ku side eya Mr President oba ku side eya presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Sama Uganda nze ndiwo okulwa Mable Media Team.